Organizing a places in our body, but now we most about experiences in your which as is Semakura Kuza Kusuka, Kasuku was a band that is the FM Spark TV, WO Humphrey now in Kubuza, Please. Yes, boss. You have any song in your underlining? One job in there. We don't have Jirikawa, was a Jirikawa. In a concert, getting the peace, love, unity. Buli muntu abadde kulomulamu osobola show okoze show ya charity oba yaki eno gidekingirira peace eddembe ng'oyano ng'ovunula peace eddembe love okwagala unity obumu kwa Kiswahili wanasema amani uhuru Kenyatta. Anyhow, akukayisemu ko katono ebibuzo bigenda bera bitono ndagina isagala obukuba Highlanders abakabi mu ggwanga Uganda bisoka yogerekawo wenye wali atubulire yetusuubira kisagala byali eri bibeero. Okay, ndagina abagenda obuuza ebibuzo owanika omukono buli mumanyi by name ne media house wakola tulonde regarding Ggwanga Mujje experience. Neanziza case ekira atembere njagala okwogera ku mukulu Joseph Mayanja nti ebbanga ly'amazenga ayimba amaanyi gagenze geeyongera nti njagala kuba witness waki bw'oba obadde tomanyi Joseph Mayanja nga atidde okyogera nze kankyogere. This is the most expensive concert we have had in the history of music for 20 years. Receipt nakirabako n'amaaso gange, receipt nina kopi yaayo. Dr. Kamiri nali naye, bia kampani enganya ne zimuwa ssente ziri ensajja empologoma n'agaana. Neŋŋamba Kamiri, bannange Kamiri ogaana ki? N'aŋŋamba awo navaawo okuyimbira ssente ezo. Omulundi ogwasembayo twali ku Rostan Rhino Jinja. Omukyalo omu n'avuga emmotoka n'ajja n'aŋŋamba mpaka miliyoni mwetaaga okuggulawo omwaka. Omukyala n'akuba Kamiri ssente ennene zizitowa bwe ziti. Joseph Mayanja n'agaana. N'aŋŋamba awo navaawo. Receipt ya concert yeno is the biggest receipt we have had in 20 years. Thank you so much. Tosikiddamu. Toyanza nnyo. Ssente zogere? Very nice. Okay, tubuze ebibuuzo kibiri bisatu tulabe engeri gye tugenda mu maaso regarding the Ggwanga Mujje concert experience again. Tugenda tandika ndowooza ne Big Daddy. Big Daddy is one of those people abakola obulungi nnyo when it comes to media ate ava ku Baba TV. Big Daddy ekibuuzo kyo kiri ki tulabe. Thank you very much, okay. I respect you for the years we've taken it up. Dr. Joseph Kamiri, thank you very much, Doctor. Palasho, of course, Musoman is a family manager. Amanya Big Daddy, Muganda wa Omuchala big events, which is Chaga Binyo. Chati, one way, I have two questions. Just bring up on why you don't think not teach about the Kololo? Abasinga bagambo tulyaza amanyiza. Why not Kololo? And maybe the other question is otugambye tujje Ggwanga tujje bwekiba what next? Ekijala nyo Ggwanga Mujje Ggwanga oliyise bwekiba kiwedde to East Africa or Africa? So tugenda soba tukwate ebibuuzo kabisa twabiddemu tugenda kuba kino olwasi tulina program eragi nyongera bikwata bibiri gamuka tukwate abantu bataano ebibuuzo kkumi. Yes, tetubeewo wakati kasitokoddemu oyo Uganda ne Kololo manyiyo naye nze ng'omuntu nina emizizo egyange Kololo abintu Kololo ng'ali mwana muto Osborne weyajjaayo yali mulokole nze nazaalibwa nga naasima ino tugenda Kololo mamange n'atwala banzijanjaba naye tetwasala kutuuka ku Osborne twali waleeri era ffe bantu Osborne beyagala nti kati abatasobole okutuuka kabasabirire eyo first experience yange. So
Kololo similar issues. That is one of the reasons. And so we are open natural radio Kololo. So I mean, why won't you? They have a memory about Kololo. You have a part of abantu batendde okwogera amazima show yange y'ekololo yebisembayo nga muntudde butwazi ng'omuntu naye bakakasa nti sijja kukola kololo for those two reasons wabula neesunze nnyo stadium ya Muganda vijali mu kumaliriza na Kivu stadium maybe tulikolera so it's me personal kololo city that colorophobia What next? What next? Bomalo kola omukazi olubuto kyekida bomalo okusali wakikosa nga mumulabirira ng'asoma mubenga mu bibuuzo abantu what next kuba ekyo ekibuuzo baakibuuza mu 1999 nakuba mama mia what next wakayita emyaka 22 mulekera okuteeka abantu mu mbeera eyoba sikumala mayi eyoba tiisatiisa my brother what next is ngenda kuwa hit paka loliko okubuuza what next ekibuuzo tugende wa rupi nga rupi mupasikira omuzindaalo yo rupi okuva ku Metro FM eku UBC Stopstar TV njagala okwebaza big events gwe mukyala asoose mu byafaayo okutegeka empologoma era njagala okwebaza okuba n'omutima omugumu si kyangu era nkusaba empologoma eddako erina kunoonya kilometres palaso so wetegeteeke budgeting namu Dr. Jose Chameleone palaso newezemanyizo nayanjafuna enjagala okwebaza okuba nekintu kitono nnyo Dr. kyenjagala okumanya from 99 twayingira ne vibe eya East African vibe eya Mamma Mia East African vibe eno ku show oba ku experience yaffe enaabaawo tunaabawo ne bali eri bozi obuganda tekya East African vibe oba kigenda kuba solo single-handedly. Thank you. Yo. This is an East African vibe. Yawutegeeze nti waliwo abantu abagenda okuva e Kenya, waliwo abava e Tanzania, waliwo abava e Rwanda, waliwo abava e Burundi, waliwo abava e Congo, newala e South Sudan. Kakati mpozi ngeri kusaidia music, invite bakyali bange bakwano bamwe twava nabo muki wansi tujja tutoba. Naye bayisenga bagenyi. Osegedde. Bayisenga baki? N'abagenyi era mujja bala mmwe bennyini nga mbala b'omwayirako ku mulanda omulala. Ekya East African vibe ekyo nakibeera emyaka mingi era kishegera funa East African vibe. Ak'enjawulo mpozi era bakwano bange Bamasayi bava Zanzibar eyo kuba nga bayatindibwa olugero bajje kuba baali bansayibwa kukola gwa security nebaka gwa security gwaggwa mujje munyumirwe buki munyumirwa it's gonna be an East African kind of feeling so ekyo tofaayo mukwano bange beera mugugwe gyamu Ggwanga Mujje. Ekibuuzo ekyokusatu tusobola akatuli kuba capcap tugende wansi wano leeta wano Washington States okuva wali eri tukwasaganya nayo show buuza ekibuuzo tugaime. Njagala kwebaza big events for this show. Eva ku mukutu gwa pipeline okuli international era kusinzira sambu okuyimba ennyimba zo zonna nga weeyise eggwanga lyonna. Okay, tukwate ndowooza nekyokubiri ekiri kyangu tugende. Okay, this is Musoga Eclipse kuva ali ku Magic One TV ne radio ne online TV. Dr. Jose Chameleone Abannayuganda tubamanyi bawagizi ba bivulu ate bagira ddala mu budde. Naye mu nsonga zonna ze tukuwonyeeko tetubulidde mu nsonga ya security. Uganda yagala okumanya bw'anajja n'asasula n'ayingira n'alaba ekigulu. Anaatuka bulungi, anaabeera munda bulungi, anaatuka ewaka bulungi. Okay. Kakati kijja kusookera ku kya omukulu oli kye yambuuzizza nti twafunyemu challenge twafunye n'ennyimba nga bitaano. Era kye twasazeewo